Kasanje ze zimu ku ggombolola ennene ezikola disitulikiti y'e Wakiso nga mulimu emiruka 7, ebyalo 36 n'abantu abawangaliramu n'abakoleramu emitwalo 4 okusinziira ku bibala ebyafulumizibwa gye buvuddeko. Wabula ng'eggombolola eno yonna erimu eddwaliro limu lyokka erya gavumenti ate nga nali abasawo abalimu tebamala. Obanga ofunye entambula era omutwala mu ddwaliro ki. Abatuuze abawangalira mu ggombolola eno ng'oggyeko oluguudo olujjudde empompogoma n'okufuna obujjanjabi kizibu. Enfunaye kati oba oyagala omulwadde omuteeke ku ppiki naye oluguudo lubi nnyo kuba otukeka nga omulongoose yeetaaga kudda ku kitanda. Budde okuginoonyaayo ng'ofunye ekizibu naye aba afunye omusaala omunene gwanakugyamu tamanya bulwadde bw'olumwa wabula ye amanya bizinesi eyingiddewo. Nga Katonda bw'ateerabira abantu be mu mwaka gwa 2012 baafuna ekitongole ky'obwannakyewa mu kitundu ne kitandika ku mulimu gw'okuzimba eddwaliro erya First Community Hospital erina ebyobujjanjabi eby'omulembe. Eddwaliro abasawo bonna tubalina emitendera egy'enjawulo bajja kujjanjabibwa bulungi. Omusujja gw'ensiri bwe gukyakutta akati. Era ng'olwaliro ligguddwawo mu butongole nga ssentebe w'e Wakiso Matiya Lwanga Bwanika yaligguddewo. Ssentebe mu kwogera kwe tabadde na bigambo biwomu eri gavumenti gy'agambye nti ekamulamu bannawakiso omusolo wabula naye tabaako kye bakolera. Mu kyeyini yonna teryayogera kati ne tubeera abaswavu. N'olwekyo ebyo nambadde mbireeta okugamba nti ndi mugumugumu mu kwekaza wano okukwebaza nti otuyambye okukola bye twandikoze. Ono asuubiza okuyambako eddwaliro lino era nga okutandikira ku luguudo olutuuka ku ddwaliro lino. Ngenda okukola okulaba nti erikubo tuli improvinga libere nga liyitikamu bulungi. Nsaba aba sub-county, town council rather, tubeere nga tulina empuliziganya enkulu ku bintu bino kubanga nkimanyi nti obusobozi bwammwe butono. Ensonga eno temugyemalirira wabeerewo constant communication. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola eno Andrew Benon Kibuuka yeebazizza bannakyewa bano olw'okuwuliriza ebiragiro bya Ssaabasajja eby'okutumbula ebyobulamu. Ssaabasajja Kabaka byatukubiriza okukubiriza abantu be babeere balamu. Omuntu omulwadde tayiiya, omuntu omulwadde talowooza, omuntu omulwadde takola, omuntu omulwadde talima mwanyi, omuntu omulwadde tayingiza. Ate ng'ensi yaffe okula abantu balina okubeera nga balamu. Omutandisi w'ekitongole kino Dr. Franklin Muwanguzi agamba nti basalawo okutandika eddwaliro lino okutumbula ebyobulamu mu kitundu kino era nga buli mwezi bafuna abalwadde abasoba mu 200. Tulina operating theatre okusobola okulongooseza abantu okusingira ddala kyannaku nnyo nti abakyala abazito abakyala ab'embuto bw'aba yeetaaza okulongoosebwa ng'ali mu Kasanje abaalina okusomoka amazzi Lake Victoria agende mu ddwaliro lya gavumenti Entebbe oba abaalina okulinnya booda agende Empigi ate naye bw'atuukayo nga tebasobola muyamba ne bamusindika e Butambala oba ne bamusindika e Kawempe naye kaakati tuzze tutaddewo theatre esobola okulongoosa bamaanyi. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Wakiso Emmanuel Mukisa agamba nti gavumenti bano bagiyambyeko nnyo mu disitulikiti eno kubanga balina buli kimu. Bagenda tuyambako era tubasuubizza okulabika nti twongera okukolagana nabo n'okubaweereza abasawo baffe okuva ku district bajje bongere okulabika nti eddwaliro lino liweereza okusinziira ku mutindo nga bwe gulina okubeera. Eddwaliro lino likola ku bintu eby'enjawulo okuli okuzaalisa abakyala, okukola ku ndwadde zonna, okulongoosa okw'enjawulo n'ebirala. Moses Junju, BBS Terefayina, Ageesigika.